Bonna FDC James Nandala Mafabi kakuyegewe amutandikidde mu town council y'e Bugooho mu Mbale. Olw'okuba nti Nandala mwana nzaalwa w'ekitundu kino obwedda abatuuze bamwaniriza mu ssanyu. Wakati mu nduulu ey'olulekeleke Nandala aguddewo ofiisi z'ekibiina mu ggombolola y'e Busyu. Eno abantu ab'enjawulo bamutonedde ebirabo okubadde n'ensimbi enkalu. Naye olubadde okwata omuzindaalo abasabiddewo akalulu kubanga mwana nzaalwa w'ekitundu kino nga ye yekka ategeera okusomoozebwa ab'eno kwe bayitamu nga kw'ossa ne bannayuganda bonna. Ono yengeddeyo mu bifo eby'enjawulo era nga buli wabadde atuuka ng'ayanjulira abaayo manifesito ye egendereddwamu okubbulula ebyenfuna by'eggwanga. Nandala era asabye poliisi okukuuma obutiribiri ebigenda okukozesebwa mu kulonda ebyatandise okutwalibwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Twagala kusaba aba security ne electoral commission bakuume ebintu bino bulungi tebabba kalulu. Twagala kukyusa Uganda yaffe obukulembezi nga tukozeseza akalulu. Tetwagala kukozesa emundu. Uganda ebonyaabonyeza emyaka gyonna okuva mu independence nga okukyusa obukulembezi bakozesa emundu. Katukyuse leero obukulembezi n'akalulu. Wadde ng'akakiiko akavunaanyizibwa ku bifulumizibwa ku mpewo kaavaayo ne kakakasa nga intaneti bwetagenda kuggyibwako mu biseera by'okulonda, Nandala aliko amagezi gawadde abawagizi be. Buli Abannayuganda muteekeko VPN ejja kubayamba intaneti mutavaako era tugenda kuba ebirala bikwata ku bya intaneti naye twasaba buli muntu akube ekifaananyi ekya declaration form mubeere naye kuba ye n'abayamba wadde D oba D kubanga twagala okulonda tukuume ebyokulonda byaffe mu fayiro paka n'emyaka n'emyaka. Nandala agenze mu maaso n'okuyega abalonzi mu bitundu eby'enjawulo. Ono olunaku olw'enkya wakolekera disitulikiti y'e Luka okuperereza abaayo okumulonda. Winnie Tesana Kayinja, agafeeyo ku Spark TV.